Okay, amanya nga bulijjo Ajje Samuels nga bwe twabagamba nti ku Lubalusewa TV tukuleetera buli muntu yenna alina ekitone asobola okubaako nekyalaga ensi nekisobola okuba nga tumukuba n'asobola okuba nga akulaga kiki kyalinawo. Olunaku olwaleero ku podium nine muganda wange ono agenda kuba atubulira amannya ge era atubuulire biki by'asobola. Nze nganzi ntegeddeko nti asobola okuyimba ku nnyimba ezimu ng'ez'Abasudde amanye eza Paul Job Kafeero agenda kuba tusampolingako tulabe oba tusobola okuba nga tumwesiga n'asobola okuba nga atwala ekitone kye mu maaso. Ayimba ku mikolo egy'enjawulo ku mbaga, kwanjula, live bands omuyita buyisi n'asobola okuba nga akuyimbira n'onyumirwa gwe naaliyo nga onyumirwa kadonkamu. Agenda kusooka tweyanjulire atubulire amannya ge avaawa era atuwe n'enamba y'essimu gw'ayagala okuba nga omubuukinga osobola okuba nga omufuna. Lubalusewa TV sebo tusanyusa okulaba. Kale sebo nange senso kusabasanga sebo. Amanya sebo. Amanya Goloba Steven nneeyongerako eri Abasudde lwa nsonga ennyimba ze zindi mu musaayi sebo. Amin. Oviiriddeko? Viiridde Matugga kyalo kiyitibwa Lwadda esebo. Mirimu gy'osinga kukola mirimu ki? Emirimu nkole egya compounds ku designinga compounds naye n'okuyimba kyannyingira mu buyingizi nkiwulira mu nze era n'okuva obuto nze nga nkola ebya comedy ngezaako wentu ne mu masomero kati kukipushinga kukitwala mu maaso kuba kindimu nkiwulira. Eddoboozi ndiwulidde nti ddungi lwaki toyimbira ddala ennyimba ezo? Sebo nayagala nnyo ennyimba z'abasajja bano lwa nsonga zo zanjawulo omu ate baali batusinga ne ku bwongo ekyo kankyogere nga nkikkiriza naye mpulira nga wemba wakuyimba mpulira nga nandiyimbye z'abano kubanza okube ffe tutawaana nnyo kyetaaga ng'ofokasinze nnyo nyinza obutasobola yiiyanga basajja bano ate nga nzikiriza nti baali batusinga amagezi sebo. Sooka otusampulinga osooka naani gundi Basudde oba Kafeero? Kansooke ndowooza ne Basudde mu ddakiika nga mmeka sebo? Tuwe mu just for tugenze nja kuba flowing again. Yes sebo. Ebintu ebitutwala ku mbaga bwe baba bayite gattaka abatali bayite abasinga ekibatwala okulaba munnaabwe awayira ne gwe baleese omugole kozi n'okunywa ku mubisi bye bitendebwa baba bagenze ku mbaga nze ndi mwawufu nnyo mu kino temumboggolera ekintwala mu mugoma mbeera mu magamaga bakazi kale baabuze ekyo n'ekituuma ekibaga kyova olaba sifaayo kuyitwa ne woba tompise ekifo ekyange nkimanyi noonya waatatuuse sitima wenkola ettuulo ne magama geeyo embaga kati sera dda lwakola embaga nenneetegeka nti ntegebwa bitimba ku luno mpola mpola kati olwo baluyita batya? Olwo baluyita ekitwala ku mbaga. Sooka onkubemu kali akamukyala Mugerwa. Akamukyala Mugerwa. Basudde omulimu omulungi gwe nagabana batuusengako emboozi n'amawulire ziramu okukakasa bye nnayogera omulimu gwe neewanja gukola eno emboozi gye nnina wano si kyekimu n'ezo ze nnyomyanyomya nayize engeri ate gye nzisengeka kaakati nnyomyamu byokka ebyo ebitetemula ndowooza Mukama kyavudde anjjukira ne nfuuka mukwano gw'abangi olw'okuyimba gye buvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu kino nkiggumiza n'amaanyi nkikakasa endongo si yeeyonoona oba watondebwa nandazze nnyo kanzireyo kaboozi yeebase Luganda musula mutya ebiro bino. Ate tugenda mu Kafeero ninamu ekifo kale mu mutima ekikyajula oba ndiyitekowe saba ggoba oligala tuyiye mpola mpola oba oliawo tunaaweza tujja kutemya ne ku Mukama okutuluŋŋamiza ekkubo nja kukola mpola mpola oba oliawo kinaakola njagadde mbe muntu wo lubeerera ngo ndi ku bbali wemba mu ggwe nsaba essanyu nasooka mazima okutya ne ku lusegera okukuba omutima gwange gunaawona osanyusa oli wampisa ebintu obikwata mpola enjawulo olina nnene kuba naffe be twalabye mu bateefu oli wannyota weesimye yakuwesa ebiri kyeva nkusaba mbe muntu wo tofa nnyo ku bye balyogera
Njagala muntu atali njolonga, omuntu atali mbuzabuza, nga muntu amanyine Katonda, omuntu omugumiikiriza. Ako nange ndi muzibu. Wowe nga mwegendereza okusala wamala kwekkaanya. Amina. Akwetaaze ayita ku namba ki okubanga akufuna? Aneetaaze ayita ku 075 83 85 66 ne 078 66 33 4 ssebo. Okay. Tuyanze. Kadonka mu ekagomanyi. Yes ssebo. Tewali bino. N'endala nzimanyi naye mpulira nga njagala nnyo Kadonka mu muyimba. Naye waaba yeetaazo yimba olulala ate zo nnyangu nnyo kuba nzikwata mangu mu bwongo ssebo. Sample ngero lwa misa kyao. Toyinayo. Ate oyinza okumuŋŋamba nti misa Kisemakula nti luyimba ki? Donna. Kaganye. Tekaganye naye mba njagala nnyo n'oŋŋamba nti oba oluyimba gundi kinnyanguira nnyo kale engeri y'abayimbi. Kati gwe toyinayo lwolu wali okompozinzeyo olwonna? Nedda sina kompozingayo lwange ssebo. Amina. Kale weebale nnyo bale ddala. Tujja kuba tukwatagana mpola mpola nga bwe tugoberana mpola mpola. Kase namba ogibawadde bajja kuba bakubirako. Amina ssebo. Olabe nga tukikwasaganya bwetyo mpola mpola. Tuyanze kisebo. Amina.